buli musajja mukulu oyo baliddawa Samusoni we yatuukanga nga bamugeya bugeya nti laba wuuno omuzoole ate akomyewo mbwera akyanoonya mutabani we. Leero nno gwe kitatuuseeko. Oluvannyuma baliddawa Samusoni yeegattibwako kitawe waata omusange n'abalala nga 3 ne balyoka banoonya ne babula n'okugwa kawansazi. Baanoonyeza mu nnyonyi, baanoonyeza mu mmotoka, baanoonyeza ku bigere ne banoonyeza ne ku ssimu. Naye nno bambi mu byonna nga balinga abafuuwa omukka mu kisero. Mu kunoonya okwo baayambibwangako emmandu eri gye baagendanga beebuuzaako okubalagirira ebifo mu luboobooyi lw'ensozi ziri. Olunaku lwa Oktoba 29 olwo nno ng'ennaku zaakayita 17 bukya batubira mu nsozi, bakaawonawo lwabagendera bulungi ddala. Newakubadde baali bakyali ku bugubi obwabwe obwa bulijjo, kyokka buli kye baakolanga nga bakikoza kwagala. Anti mu kiseera ekyo essuubi lyabwe ery'okulokoka lyali lyeyongeddeko olwa bannaabwe enkwatangabo be baali bamaze okuyungulamu balaboge n'okwambalagana n'ensozi nate. Olw'egguloggulo empewo ey'obutiti yatandika okukunta era bakaawonawo ne bawalizibwa okwevumbika mu nnyonyi nga bwe bakomekera n'emiwaatwa gyonna gyonna. Mpola mpola abaasinga obungi otulo twabatwaliriza ne batandika n'okufuluuta, okuggyako omuvubuka omu Pawulo Ddiba eyasigala ng'akyatubiridde mu nnyanja y'ebirowoozo. Naye nno aba akyali atyo n'awulira ng'ennyonyi yonna ekankana ate nga n'ebyuma byonna bigolongotana bigwa. Bw'agamba nti ayimuka ave wansi yeesanga abuutikiddwa entuumu y'omuzira ogwali gumutuuse ne mu kifuba. Okutunulatunula ati ebbali n'ebbali ng'alaba ennyonyi yonna etubidde mu ntuutuli y'omuzira era nga bakaawonawo bangi gubaziikidde wansi. Abamu baali balabikako mikono n'amagulu byokka.